Mwasibye mutya abalungi abeekuumidde ku eno channel kansuubire nti buli omu bambi ali bulungi temwerabira ku subscribinga kulikinga tunyumirwe ekiboozibozi. Twakomye nga Rachel amaze okuzinibwa. Jjukira Kabaka yagamba nti bwe yali azina yawulira omuntu ali ku ddinisa naye teyakifaako ye yagenda mu maaso ng'azina. Kyamuwa okulowooza nti ayinza okuba nga ye mukazi oli Harriet omukazi w'amabina omweru. Kabaka agamba nti embeera za Harriet zatandika okukyuka nga bwona bwamulaba tamubuuza, kumbe yali amuwulidde ng'azina. Waayita wiiki namba omuwala ono Harriet n'ayingira mu nnyumba ya Kabaka ng'azze mukaza. Jjukira yali yeetwala nti yafuga Kabaka era amuyinako obuyinza. Ojjukira bwe nakugamba nti nno olabika oyagala kano akawala ka Rachel, okaagalako ki? Ko Kabaka n'amubuuza, biki by'oyogerako nga sibitegeera? Nze okwagala kaakaana akato tokalaba nga ka bbebi mba nkaagaza ki? Kati ako nnyinza katwala wa era ko nnyinza kakwata wa? Omukazi n'amugamba nti nno nabiwulidde era nawulira amaloboozi. Ekyampa endowooza nti ke wali ozina. Kabaka agamba nti saamulinza kuwozaako, bwe ntyo namusika ne muteeka mu kifuba kyange ne mpulira ng'atandise okussira kumukumu. Nze nali nkimanyi mu bwongo nti kino ekiwala kyanneegomba dda era kinoonya we naakizinira. Kigamba kakkana, bino byonna mbyogerera mu matu gaakyo, ng'eno bwe nkinywegera ku nsingo ne ku bibigabega ne nkikwata mu mabinabina. Nawulira nga kyonna kyonna kinafuye. Manyi omuntu okwewa yenna yenna ng'agamba nkola ky'oyagala, omubiri gw'oli omuwala bwe gwali gwogera. Ne ŋŋamba gwe tontumye weesitukidde. Bwe ntyo nava ku kibegabega ne ŋŋenda mu maaso nga nkinywegera. Huuyo ŋŋenze ku matama ne nkikyusa feesi ne ngyetunuzaamu, emimwa ne ngitwala ne ngiteeka ku mumwa gwakyo ne tutandika okwenywegera. Nakinywegera ng'eno bwe nkitambuza okituuza mu ntebe nga bwe nnyiga amabeere gaakyo. Gaali manene naye nga gaagwa, nga bw'oganyiga bw'oti owulira nti ekinoso kikyalimu. Ne ntwala emikono gyange ne ngikwasa wansi ku nnabunnya. Bannange kyaleekaana ne nkigamba mpola mpola. Bwe najjukirira nti oluggi ate mbadde saalugatte bwe kyayingidde. Ne nzigala oluggi olwo ne nzija nkitandikeko. Bannange nga kyonna kyonna kyagonze wansi nga waatobye. Kyali kirina amazzi naye ate nga tegenkana gaakali akaana. Kali akaana ka Rachel kaali kato naye ng'ate kazibumu. Kino kyatoba nga era olya. Bwe ntyo ne nkitiizinga mpola mpola nga njagala kuwulira reaction yaakyo, engeri gye kyekyusaamu. Kirabika kyali kirudde okuliibwa. Zaalinga ssaawa nga 3 bwe kyayingira mu nnyumba yange. Bwe nalaba nga kituuse nga n'omukira gwange nagwo gutandise okukaluba, bwe ntyo ne nkiyingizaamu. Kyatandika okussira kumukumu. First round nakizinira mu ntebe, n'empale saagijjaamu, nagibenulako bwe nti katono omukira bwe gwali gusobola okuyita. Nze ne ntandika emikolo. Talina budde bungi kumukola biri bye nakola Rachel, kubanga kyo kyali kiraga nti ate bwagazi bwakyo bwa waggulu nnyo nga n'obudde bwo sibulina, kubanga nali ntya Rachel okujja okukonkona oba okunnoonya nga siriiwo. Nali njagala nkizine lumu kimale kigende ate nneme kuddamu kizzaako mukono. Baaba obuwoomi bwasukka. Nakizina ekikazi nga kiwooma nga n'ensikina lyali kimanyi okusikina. Kyandeetera obwagazi ne busukka. Bwe ntyo nakisitula ne nkiteeka ate mu kisenge ne nkizza ku buliri. Kyayanguwa, nze simanyi ngeri gye kyankyusa. Ne kingwako ne kingenda ku ngulu, kye kyanzina. Ekikazi kyanzina mpola mu kusooka ng'eno bwe kyongeza supiidi. Baaba kyali kimanyi okuzina era omukira gwange nagwo tegwanswaza, gwasigala nga gukaluba. Bwe ntyo ne nkikwata amabina ne ngagaziya bwe nti ne nkisunda. Bannange kyanzina. Bwe ntyo namala nange ne nkikyusa ate nange ne ntandika okkirya. Nakizina ffenna ne tusammula. Kyagwa ku buliri ng'amaanyi tekikyalina yadde. Ne nkigamba munnange nina puroguramu mbadde nina gye ndaga essaawa zino. Obudde nno bugenze. Ne kiŋŋamba ogenda wa ku ssaawa zino ez'ekiro okuggyako okulimba. Ne nkigamba nina puroguramu zimpitirivu, emirimu egyange ngikola buwungedde. Ne kiŋŋamba oli mubbi. Ne nkitunuulira mu maaso ne nkibuuza nkulabikira okuba omubbi. Omubbi ayinza okuzina n'omala bw'oti? Ffenna ne tuseka. Ekiwala kyagaanira mu nnyumba era twezina ekiro kiramba. Mukama mulungi, Rachel teyajja era teri yankonkona. Bwe zaawera ssaawa 12
bwe kyafuluma enju yange ne kiŋŋamba badde neerabidde nti nnina okgenda ku ssomero ate abaana nze nkeera mu kiraasi ne ŋŋamba olwo nkiwonye ne kifuluma ne kigenda nze nasigala nfuuyirira kagalo wabe nga tewali akirengedde nga kifuluma. Jjukira zino ennaku zonna mbadde mu nnyumba eno nga landlady simusasulanga ssente ze buli lwemba ngendo zimutwalira wabaawo ebikwata era nasula mu nnyumba omukyalo ono nga ssente tazifunanga ate era nga tanteeka na ku pressure. Mulinze yambe okulowooza ti omukyalo ono either ssente ayagala anfunireko andye oba talina mululu gwa ssente. Nakumbanga kuwulira lwekyandaalika nti maama leero ssente agenda zikima ne mulinda naye nga talabika. Nange ennaku ze nagendanga ozimutwalira ng'era naye taliiyo. Naye nze nasigala ekintu kinnumiriza ne ŋŋamba omukazi ono nina omukwasa muwe ssente ze. Bwakya ng'ekirowoozo kino ku mutwe kwekiri nga kimpuzizzaako emirembe bwe ntyo naserengeta ewa landlady namusanga ali mu ddiiro ali kuwuliriza music waabwe wa gospel n'enkonkonako yingira mugamba nti mbadde ndeese ssente zo maama lwekyanyirira bwe kito kyasimayiringa. Ekiwukasi kino kyalinga mu myaka 4 oba 39 naye mwatungwe emyaka togicuwa nga kirabika bulungi nga kyefaako nga kito ng'ate kirina amafiga kyayambalanga engoye ennene naye ng'ate munnange era amafiga osigala ogalaba. Ekityo kyagenda okunona risiiti naye akatabo kaaliko waggulu ka risiiti nakiraba nga kiringa ekitatuukayo ne nkigamba kangi gye nkuyambe ne njija bambi nkigireyo ka receipt book. Bino byonna mbikola njagala ndekewo ka impact kisigale bambi nga kijjukira bu moment si buno nze kiba kinyankuyiza nti buli lunaku lwe lunaakya nga ndi wa kumulya nja kuba mpisa buyisa muzigo ku kyokya nti kiba kigenda kusaanuuka. Bwe ntyo nakiwa ssente ne kimbuuza nti erinnya nteekeko ki ne nkigamba Kabaka ne kiseka ne kiŋŋamba nti Kabaka nze Kabaka mmanyi omu ate Kabaka tayinza pangisa ku nnyumba zange amannya amaggwa amatuufu gwani ssebo. Ne nkigamba amannya amatuufu ge kyali kirina okuwandiika ku risiiti linnya kyaliddamu emirundi ng'esatu nze obwongo ne buŋŋamba nti kirabikanga spelling yeeganye ne nkigamba mpa olukusa mpandiike risiiti eyo njewandiikire ne kiŋŋamba linnya lyokka ly'oba olina okuwandiika ne njija nkwate peeni bwe nakikwata bwe nti emikono gyasisinkana ne nkikwata mu ngalo bwe nange nga kiweweera ne ntandika okumasaajinga engalo mu magezi ne kiŋŋamba kiki ekyo ky'oliko ne mwenye ne ŋŋamba nti mbadde munnange nkuggyako peeni naye obugalo bwo bugonda okozesa bizigo ki ne kiva kiseka ne kiŋŋamba naye mwana ggwe weeyogeza ne mpandiika erinnya ng'eno bwe nkitunuulira mu feesi nkutamye empandiika erinnya ne kyasamula nasituka busitusi bwe nti ne nkibaka ne nkibuuza oli bulungi ne kiŋŋamba ndi bulungi nange simanyi kintuuseeko. Jjukira nze ndi musajja mwambazi neesaza obwambalo kati najja nga of course nzize kwetega kulekawo impact nze mu bwongo nali nkimanyi nti kino ekikazi nina okukirya ne Rachel waako nina okumulya kati nali maze Rachel nga landlady yekka gwembulayo perfume ke nali neekubye kirabika kye kyakaleetera okwasamula nali nkirinaanye nakibaka kyaddamu ne kyasamula ne kiŋŋamba kalabika ka perfume ko kawunya bulungi naye kansonsomodde ne nkigamba bannange sole eno nkikutte bwe nti mu bamina bwe nkiweeweeta mpola nga neeyogeza bannange bye nali nkola nakyo kirabika kyali kibinyumirwa kubanga tekyava mu kafumito kange ngenda okuwulira Rachel ayita mami bannange nadde emabega bwe nti ne maama waakyo yennyini ne yeekanga n'antunuulira bw'ati ne yeekazaakazaawo n'ayitaba n'erinnya lye nali mpandiika saalimalaayo bwe ntyo nafuluma ne ŋŋamba kankomewo ssente za landlady saazimuwa n'erinnya saaliwandiika fuluma neebwalabwala nga bwe neebuuza oba Rachel ategedde ekibadde kigenda mu maaso oba atulengedde saagala kanyiza bambi ka Rachel kubanga ekituufu ko nali nkaagadde mba ndi mu sitting room yange ebirowoozo binneezinze neebuuza oba kiki ngenda okugamba Rachel singa abanga ndabye nga ndi ne maama we twehaginga kubanga position gye twalimu nga n'omuntu n'omunnyonnyola otya nti ebadde just haga wallahi nga takkiriza ate semudondoli wange jjukira yaayima mangu era yali yayireezereeze ne ŋŋamba oba yali yamulabye kwegamba ebirowoozo nga bimbobba kyaiva essimu yange evuga
kira nze omuntu ne bwe mba nze mukubidde bw'aba tannaba kwanukula kugamba hallo simuddamu era ngenda okuwulira omuntu agamba hello kyenva ngamba hallo nga ye maama Rachel yaŋŋamba nti ssente tozindekedde naye mbadde nina bye njagala ozikozesa naye tofaayo nze nja kujja nze ekimire ne mmanya nti bw'anajjira okukima ssente buli kimu kigenda kuba kyeta. Lindirira akapaati akasembayo akagenda okuba akapaati ak'okutaano. Omukama abankuumire. Temwerabira ku subscribinga, ku likinga na ku commentinga. Mukama abankuumire. Bye.